Embeera etabukidde ddala olwaleero omukulu Mathias Mpuga Nsamba awamu ne Abed Bwanika ate balangiridde nabo ekipya era bano balangiridde mu butongole nga bwe beekutudde ku national platform which is okay. Era naffe tugamba nti tubawonye kubanga mubadde basajja bankwe, mubadde mwagala kututtira pulezidenti waffe, byonna mission zammwe tubadde tuzimanyi. Temulowooza nti bannayuganda okusirika ne babasiriikirira ne batabaako kye babagamba nti muli b'amaanyi nnyo. Banange temulina maanyi ge muli. Twongera obajjukiza n'obategeeza basajja mmwe nti ate tubawonye kubanga mubadde lumbe olugenda okutuggyako abantu baffe era tuwulira nga tuli basanyufu olw'okugenda kwammwe. Banange tuwonye ebisajja bino ebiyina enkwe, tuwonedde ddala era tugamba Mukama webale nnyo okututaasa basajja bano kubanga babadde ne mission zaabwe endala nnyo era babadde kye baagala okukola ku ggwanga lino nga munnange ate kirala nnyo. Baganda bange, mikwano gyange, oyinza okudde n'ogamba lwaki bannange ntakyali kolagana n'ono, naye abantu abamu balina bigendererwa byabwe birala. Abantu abamu tebakolaganika nabo, abantu abamu sitaani gwe tuyita naye nga bo baliwo kwonoona, bo baliwo kulaba nga bakola buli kimu ekisoboka. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti eno struggle y'Abannayuganda yenna yenna akola ebikolwa nga olowooza nti nno okola kusanyusa mwami Museveni wa mwami yani. Twongera okujjukiza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye pulezidenti waffe yafuga eggwanga lino ate yalitwala mu maaso. Mwenna abalowooza nti mugenda tumalamu amaanyi, mwenna abalowooza nti mugenda kuggyako bannayuganda ekitiibwa kyabwe oba mugenda kubeerawo nga muvumaganya bannayuganda abayalina okulaba nga bafuna enkyukakyuka, twongera obajjukiza nti muswadde nnyo kubanga lino eggwanga lye muli mwepaatikako, eggwanga lya bannayuganda. Bannayuganda balina sse ku ggwanga lyabwe. Ate twongera obajjukiza nti bino bye tukola oba bye twogera tubyogera kubanga twetaaga eggwanga lyaffe. So ne bwe munaagala mutya, ne munaayagala otulemerako, ne munaayagala abantu baggwemu amaanyi, abantu baggwemu mulalo y'okwagala enkyukakyuka, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ffe tugenda mu maaso. Mpuga n'akabinja ku ffe kituyinza okugamba kiri ekyo, ffe tukyatambula lugendo, tulina oddutuusa ate tukyagendera ddala mu maaso. Muyinza okukola byonna bye mwagala okukola, muyinza okwogera byonna bye mwagala okwogera, naye twongera okujjukiza mwenna abali mu bikola n'obyogera nti ono pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bannayuganda baamutegeera, bannayuganda baamufuna, bannayuganda baamwaniriza, bannayuganda baamwagala. So ne mugezaako kulemerako mutya, ne munagezaako okubaggyako bannayuganda ku mulamwa, twongera obajjukiza temukyalina kye mugamba. Gasajja mmwe ag'enkwe ab'enkwe abatakolaganika. Omuliro gubayitako kibooka etokotera Uganda awo. Eno mu parliament Banita Amongi bonna bali mu kusatira. Kibooka etokota abaana b'enkyukakyuka buli akwata ku microphone afuuka kirala. Kati batuuka ekiseera nga tebalina kyakutaasa. Bagamba omuliro olwedde gutookera eno ku social media. Ate n'ewaffe tubeeterekera batwoke. Lutamaguzi era babisazizaamu program, bagisazizaamu maaso ku ggwanga. Okategedde maaso ku ggwanga bagisazizaamu leero. Ababbi b'emmengo omuliro gubasusseeko. Buli we bakola program ne bakola ensobi ne bakola ensobi zaabwe, ffe nga batuwadde ebyokukola ki ebyokubakubisa. Buli we bayasamu omumwa bwe bati tumanyirawo nti kati kana akamwa kawunya akasemberedde. Tubakuba left right and center. Era program leero bagikansolinze si yakubaayo. Si bakubanga yo network biki byenkola. Network banzire ku gundi. Si lwakubanga presenter wa maaso ku ggwanga yabuliddwa za mafuta oba mulwadde ajali mulamu. N'okujja yabadde azze ng'era bayise Lutamaguzi nga bayiseewo n'abalala awo bakibuule baani. Naye abasajja bano bakizudde. Buli we bakwata microphone ne bagiwa omwana wa People Power oba ne bagiwa owa NUP owa ddala abookya. Program bagambye katudde mu nnyimba. Bagisazizaamu ne bagaa katudde waakiri mu nnyimba katukubewo ennyimba. Ababbi b'emmengo twogera ku BBS Terefina.
eri Joel Ssenyonyi kyakola muki mu parliament akaliro yakakoleza akuma bukumi kaliro luno luyira mugenda luwulira ensobi ze twakola emabega ze twakola lulyeri busima nga tuyingira akalulu akaggwa temuzisuubira ndi tukyasobola okuddamu zikola ku kano ekyo nkikubuulira osegedde tomubisuubira ku luno tugenda kubalaga nti tuli bali maaso tubali maaso ebigere mutwala mukyatambula emyaka kati sawa zino naye owa ali ku TikTok tapinga ku screen sharinga sikutula ku butiki yange otule ku butiki nga toyina kyokolako network kanjiyiza magezi wewe ganye ya gundi ali ku TikTok tomala gatula ku butiki nga toyina kyoze kolako tapinga wakiri ku screen oba sharinga abasajja omuliro gubayiseemu buli we bagezaako okwagala okuwolereza bye bakoze bakunama bukunami kati babjula okuze ojja labanga radio zonna ne TV zonna nga tekukyali programu zaba byabufuzi nga bajja leeta buleso okujjako nga bwe zibaako nga baleese beenaaleemu bokka ne bano ababeera mu kubuzaabuza basemuju nganda ababeera mu buzaabuza naye abaddala wokwata waiso omufumbira n'omuwa microphone akuttira miguwa kati babadde bayise lutamaguzi bagambye akakasajja kajja twokya temukakola ki temukaleeta ne balaba nga tebalina ngeri gye bakagambamu nti leero tojja nga kye basobola okukola kiri ekyo programu kugisazaamu abali ku TikTok temumala gatuula ku butiiki yange nga temusharinga temutapinga ku screen temujja wano kuleeta lugambo muwala wandawula thank you osegedde abali ku TikTok temumala gatuula ku butiiki yange naye ndowooza mukitegeera bano abasajja kati waliwo ebiri amasaka awo mbu balina office yabadde ya NUP ab'e Masaka beebuuza office yo yabadde wa eriwa mwe musayininge bamagwaya bammwe ffe tukimanyi bulungi we tuba tukyasambisa abasambi abalina mentality bwetyo tetulina kakopo ke tugenda kutwala kati bamagwaya tubejjako zino timu ezitalina bigendererwa simanyi MK project zitwale twagala abaana bapya fresh blood ngajja mu bino ebintu ng'akimanyi nti ekigendererwa mu 7 kuvaako nga ye point yokka kwayimiridde sibe bano musimanyi nzija kubayigiriza byabufuzi bagambe tuli mu ssomero ffe tuli bannayuganda abaakutuma okutukiikirira ate ova mu parliament ate ojja oyigirize ffe musimanyi kutereeza kibiina bagambe twagala kibiina kutereera nga we watereeza ekyawa yonna gy'ova ovaayo mutabuddeyo mwayize bw'onjagala kutereeza kibiina tutereeze ekibiina nga we watereeza ekyaddi abo bamagwaya bonna MK bano simanyi MK project etwale bagende bamagwaya tetukyabaagala mu tiimu eyaffe ogijjamu era gwe wenna ali eyo ng'olowooza olina essuubi ery'okwegatta ku NUP kitegeere kino ekigendererwa kya NUP mu 7 kuvaako ekigendererwa kya NUP Uganda kutereera mu NUP togenda kufiitingamu nga wallahi ebigendererwa ebyo tobiyimiriddeeko bagenda kukukuba owoze bampalana nkubuulira in fact tebajja kukuba tugenda kukukuba fuwe tuli nkubuulira ojja kujja otandika okwagala obwongo bwo bulina okuba nga budduka eno revolution si bya bufuzi eno si politics
nze sikwata wena ali mu ngalo mpozi nga simutegedde butegeezi wampa obutwa va ku bano bassemuju nganda be bajja ne babagamba nti ne mu gavumenti eddako era ffe bassemuju ffe tugenda okubaamu kyokka nga atulimbalimba bulijjo nti alwanyisa Museveni ate nga Museveni yatta bali eri ba Hussein Kyanjo mwe bussemuju mwe mwattisa ba Hussein Kyanjo nti mwe mwasalawo okulya Museveni bwe yabawa ne mulya abaagaana baagamba ndi abana ababiri katubajjewo bana abasatu katubajjewo gwe omusiraamu alidde asazeewo okolagana ne Museveni gwottisa basiraamu banno nti Museveni weyasalawo n'aliisaako abamu ng'agaba bano newe bafa gwe omutaka simanyi gwe bano abataka ba Buganda gwasazeewo n'olya ne Museveni gwoleetera bano be bakubye amasasi ebizibu kubanga mwe muganye bo baganye ate mwe mugenze mulidde Museveni ekivaamu ng'agamba kasita ninayo bano bali abanannemesa bo kambajjewo osegeera muba MP ba member of parliament abasazeewo okulya mwe muleetera bano abatalidde bizibu naye senga ffenna tugaana Museveni atuuka naga ngenda kukugulaani ndekaani pressure ejja musukkako atuuka ogamba waya ensi y'abasajja kanjireke kisoboka ng'alaba tewali ssuubi ne mmwe mumuwe essuubi we mugira nga mumulimbalimba mpoga nkuwalana wallahi mwe buno bwa Abed Bwanika ate mwemba walana n'okusinga n'oli Museveni kuba oli ye mutemu era ye mulabe waffe kyo tukimanyi naye ate mmwe mwerimbika muffe ne mwerimbika mu bulungi ne mujja ne mututabula ate nga nammwe temuli safe sawa yonna babatta mwe muleetera bannammwe ebizibu mwe muleetera bannammwe okubonaabonera mu zino ensonga osazeewo olidde baguzeeyo n'omulala Museveni ng'agamba kati oli Hussein Kyanjo yajja okunnemesa nga Hussein Kyanjo nga bamuwa butwa musajja wattu naye nga ki ekimuweesa obutwa mmwe kubanga wano Museveni yaligambye ani gwe naaliwadde obutwa ndekaani bonna baganye ani gwe naagula ndekaani bonna baganye senga Museveni yagenda mwe bamusinga okubeera balabe b'eggwanga lino mwabasalawo okozesebwa kubanga oli ye tukitwale nti ye kale ye si kintu si kike eno ensi yaffe Uganda yaffe yiyo tebakikuyita buyisi Uganda wawo waka tewali akikuwa tewakifuuka bakuzaala oli kyo oli munna Uganda kyova olaba bano bannammwe be mulowooza nti balina balumirirwa agenda kulumirirwa atya ng'olwedde ye yeeyagalira mu byali badde ebibyo bw'anaakulumirirwa n'otereeratereeramu ojja tuuka omugamba owaye bino bye wabba kiki lwaki tompa ebyange bye wabba kati ayinza okwagala otereere ayinza okwagala otereere mmwe bantu mmwe muleetera bannammwe ebizibu gwosazeewo oli obusente ate nonno ne sente ogenda zeeyagalira mu pakaddi wallahi ojja kufa nga gwe weeyita Mpuga gavumenti eddako gwoyinza okuba oli mukujjukujju mweno gavumenti naye waliwo ke bagamba nti embwa enjizza ezaala enkolya tomanya baana bo boozadde fayini gw'oli mukujjukujju osobola okubba bano n'okola booti n'obukuŋŋaanya obusente ne buwerawo naye obulese mu makuba ag'ababbi ofudde abaana bo tebabimanyi haso ze wayitamu tebazimanyi bagenda kujja babibabbeko babibatwaleko ze sitole y'emu ey'omusajja ono w'emubende taata waabwe yafa ng'amanyi abaana be tebagenda bonaabona abalekedde yiika 10 n'omusobyo abalekedde yiika 10 n'omusobyo osegeera kitaabwe yafa ng'amanyi abaana be bagenda kweyagala bweyagazi kumbe byaleese bigenda kuleeta busagwa kati omu bamukuba n'empiso ne bamuziba amaaso takyaddamu kulaba
naye ng'ekimukubisa empiso bye by'obugagga kitaawe bye yaleka. Naye nga kitaawe yafa agamba abaana bange mbategekedde ne bwenfa. Kati bano bampuuga baani mwene mu gavumenti gye musindike ya muhoozi era musobola okufa asobola obbatta n'abajjawo. Toyina kusembeza wakyambe owekyambe bwakiwuba bwati okusala oweeno kiyinza otwaliramu oweeno. Ndowooza walaba ebyatuuka ku Katumba Wamala baali bazze kutta ye mwana we yalugenderamu ate nga buli muzadde yenna byonna byakola omwana waatereera abeere n'obulamu. Omwana n'amusookayo kutembeeta batemu. Omuntu bw'aba mutemu teyeetaaga kwesembereza newankubadde tatemula ggwe. Nti ow'ekitala ayinza okiwuuba bw'ati ate eno gye kigenze ne kikwatirayo. Ekyo nkikubuulira. Tosembeza mutemu. Tochikola. Waliwo abagamba abo tubaleke simanyi tugende mu maaso. Omusajja ayakoze omanyize enjiga nnyo era bwe ndaba video ey'amagezi njiyigiramu njiga. Omusajja yakoze video n'agamba in fact kye yabadde ayogera nange kyentegeeza wano mu kubagamba naye yakinnyonnyodde bulungi nnyo okunsinga. Omusajja yagambye ekintu ekikyasinze obuzibu ye mulabe woono ow'emabega nga yeefuula mukwano gwo. Waakiri bonna bakudde maaso omanye nti bonna balabe bo. Yensonga lwaki tubasindiikiriza tukimanyi. Tujja kyuka tulwanyisa ono yakkuba ekiso mabega mugongo. Be bano bampuuga bye bakola. Ogamba Museveni amanya ati abaana abayina lo ku mutima ng'ate ffenna twogera bye bimu. Abo bampuuga be batwala information nti oyo nno mugumu. Olaba Museveni kubalondamu, oli bamusanze atambula, oli bamusanze akola bwati, oli bamusanze akola bwati. Abalala ne bagafe nga tebatukwata. Kumbe waliwo agaba information abagamba ono mwangumu ajja kubakaluubiriza oli ye mugumu. Yensonga lwaki tulina okukwata abalabe baffe tubazze maaso tukimanye nti kati tulwanyisa bonna kakota. Kubanga tuli b'amaanyi tubasobola. Reality. Ffe tubasobola. Buli akyuka bwogu n'abo baasasuddeko. Ate abantu abali usable tetubeetaaga mu zino nsonga. Twetaaga omuntu alina obulumi obw'eggwanga lye. Bw'oba olina obulumi obw'eggwanga lyo tebasobola kumala gakusiriwaza. Ebyo bye mugamba musimanyi twetaaga buli omu. Nawulidde Honorable Betty Nambooze wakoze eyo statement. Kirabika olina akuba owuwa akuba awumba. Ero banno obanyiganyigamuuko kubanga we muwangadde mu zino ensonga. Naye kankubuulire Honorable Betty Nambooze, bino ebintu tebiri mu mikwano. Ffe mikwano twagigoba. Ako kategeere. Emikwano twagigoba zino ensonga teziriimu musimanyi nzitirani ku liiso ne bwe tuba tuseka naawe tutya. Kitegeera. Nze oyo yeeyita ow'ebikoola. Tewali yali ansinga kumupromotinga ku media wano. Oyo ow'ebikoola. Naye mu zino ensonga nagoba emikwano. Kasita kikwatagana ku ggwanga siyina mukwano. Taliiwo. Ne bwe tuba tunyumya nnyo tutya. Ekyo nkikubuulira. Era ensi yeewuunya ate nze abadde awaana ow'ebikoola. Buli gwakuba gwenkuba. Abamu mbakuba tanna bagenda olaba ate tebaamanya. Nze siri usable. Nze woba toli ku mazima kizibu okunsigaza. Tokozesa bya kisiru. Ebyafaayo twagala bitusomeko. Oluusi ffe bye tukolerera mwe mukolera muloota bulooto bwa layisi mbu kugaggawala. Ogaggawalire mu gavumenti ya Museveni. Omala okugaggawala Muhoozi ajje. Ofe abaana bo baleke mu gavumenti ya Muhoozi. Olaba bayina kibayinza gwe kale osobola okwasolinga ne weefuula mukwano gwabwe. Naye toli munnaabwe. Abo abantu gwe toli munnaabwe. Fayini wano bayina kibakwagalako. Osobola okubayamba n'olwanyisa ku Kyagulanyi biki. Naye kitegeere toli munnaabwe Kyagulanyi olumala okuvaawo. Ng'amannyo bagajjayo.
aba baganda bemulaba bibaleeta Museveni mu buyinza naye baani basinga okutta si baganda kyekyo kye nkugamba bano abantu si banno naaka n'abalwana naye mu nsiko abaana be babatta abaana baabwe babatta nga nabo bakyalina balamu bannadduli baliwa bajjakana nadduli baliwa where are they tebaali mu nsiko bonna ate nga mu kusooka basookanga ne bagamba kasitaffe tulina z'ofiisi kasitaffe tuli bulungi kasitaffe tweyagala era bannaabwe ne batandikanga okukaayana banaye embeera nga mbi nga banaye biki banaye ensonga zino nga nzibu nga bali eri beesuddiriddeyo gwa naggamba kubanga baabawa obwa minisita baabawa biki bagenda okuwunzika nga taata geemu z'abadde azannya omwana sijja ajjo zannya omwana n'agira ne tumuziika kati mwe mulowooza mikwano gyammwe nnyo naye abaana bo ogenda baleka n'abo abantu abo nga bw'obalaba mu ntegeera yabo mwe temulaba bye tulaba tugambe nti mwe kiki buzibu ki basajja n'abakazi buzibu ki Nadduli yali minisita nga talaba bibi bya Museveni nga bawaana buwaanyi bamala omujja kubwa minisita omwana achachuka atandika okubakuba nga bagamba ono tumugjeewo tutya tebafaayo nti ono twalwana naye simanyi ono biki tobeera mukwano gwa mutemu tokikola tozanyisa kyambe ekyambe naabwe kisobola okukusala akiriraanye gwojjawooza nti ate kitunudde eri kumbe ono waba akiwuuba kigira eno kikyasobola okukukwata mwe muli awo mwe bakuwaddeyo obusente kale fayini mu gavumenti ya Museveni ozanya emizannyo gyo bakuwadde ddiiru za kulwanyisa Kyagulanyi kale Kyagulanyi amaze ovaawo muhooza agenze muhooza azze omwana wabeere mu gavumenti ya muhoozi nga bw'ogiraba njagala mulowooze nnyo mmwe bisiru mmwe kubanga muli bisiru wallahi ate ekyo mba sibavumye mba mbayise kyemuli era mugiraawo gundi avuma musaana kuvumwa in fact temusaana kuvumwa musaana nakusibwa mmwe babateeka eri babasibe nga mukeera ku kibooko bakeera kubayiira mazzi ne bakuba bisiru mmwe mu gavumenti ya Museveni nga bw'obiraba byakola ne muhoozi gwe batembeeta gwe baagala okuleeta gwe omwana wo omwana wo kale omulekedde ssente bamuhoozi bazadde abantu baabwe bava mu mawanga amalala bayingidde gwe ebintu bye wabba mu gavumenti nkugambe genda onoonyereze ku Kiggundu owa Greenland Bank where is he obugagga bwamussa ne bamutta mbuulirayo abagagga abaali ku mulembe gw'Obote n'ogw'Amin where are they now balagawa lwaki tebakyali bagagga buzibu ki bw'otatereeza bya bufuzi bya ggwanga lyo tewaliwo bugagga bw'oyina oyo oyina Gasiya agenda n'okuviirako kutta nkubuulira Gasiya agenda okuviirako kutta ekyo nkikubuulidde Museveni kiriwo ekiramu ekigenda omuvaamu nkubuulira kino tolaba nti waliwo muti kale mutambulatambulako okwo naye oli omutamiivu nga yalina obuyinza nze batunuulira ne ngalengera empuuta nekikuliraana n'ogaba bankisala oluyi n'oga ate bwe nakisala oluyi ate Bebo ab'ebitiibwa Mathias Mpuga Nsamba awamu n'omukulu Abed Bwanika bwe batyo bye balowoolezaamu okukola era bye byenkugamba nti wangi